Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde nga akasana kakyagenda mu maaso n'okwememula, wabula we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero, Buginyanya yabadde ewezeza millimeters 5.2. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero, mu biseera eby'okumakya biraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kakedde kwaka, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga Sseruwandula mpewo asimbye ku guyanja ogwa Atlantika, asindika empewo empeweevu okwolekera agabira g'e Congo, ekireetedde ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba okubeera nti tubisuubira okubeerayo n'enkuba olunaku lw'enkya. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono awamu n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'olufuuyirize, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubira nti ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate ebbugumu erya waggulu mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tulisuubira okubeerera ddala kutuukira ddala ku Celsius 3.1. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kuweza Celsius 2.8. Ate olwo yo ensozi ez'omu Kabaale tusuubira nti ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 2.6. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebiri emitala w'amayanja mu Lagos, Addis Ababa awamu ne mu Mecca, tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansamyansa okw'eggulu, era nga mu Mecca ogunaayakayo gunaazuukusa ne kawekwa eggangu era nga gujja kuweereza ddala Celsius 43. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.